Okay, omulungi yekumide ku Good Talent okola kyamaanyi nnyo era tusiimira ddala byonna byokola. And of course nawe tuguddeko olunaku lwaleero tujja baera nga tukusaba obeere ng'osubscribinga olw'amawulire agaba gatrendinga mu ggwanga tubeere nga tugakutuusaako. Kakati mukwano gwange waliwo obukakafu oba amawulire obuyinza okuba obukakafu naye nga bukyayongerwa okubeera nga bukakasibwa obuzuuse ku mwana mulenzi ono ayitibwa Mugume okuva wali ku NBS. Tujjukira nti omukulu Sipapa yamuyita omuli w'ebisiyaga nga kino kyaddirira oluvannyuma lw'omukulu Sipapa okutomera emmoloka ya mwana mulenzi ono ate bwe yamugamba okugikanika Sipapa n'amugirayo emmundu n'amukangakanga. Omuvubuka bwe yagenda ku poliisi n'etamufaako n'avaayo n'abeera ng'agamba Sipapa gwani. Kaakati Sipapa yaddamu n'abeera nga amulipurayinga nti gwe tondamu kwogera nange nnyabo kwegamba wano Uganda omuntu okuyita nnyabo bamuli wa bisiyaga. And of course amawulire agakazuuka era nina obubaka bwengenda okubeera nga nkupurayingira mu maaso awo okakase ki ekigenda mu maaso. Kigambibwa nti omukulu Pastor Kayanja emyaka giweze ng'ena ng'abantu bamukomplaininingako okuli ne bapasita ab'enjawulo mu ggwanga Uganda nti mukulya ebisiyaga teyeerese bw'atyo mulungi nnyo. Naye era eŋŋamba abasinga tebazikakasa of course bonna baali bamuteebereza. Wabula a voice note gye nkuleetedde oba video gye nkuleetedde eraga omwana mulenzi ono Mugume ne Pastor Kayanja nti balya ebisiyaga era bano bali bulungi nnyo mu nsonga z'okulya ebisiyaga. Ndowooza Sipapa ekintu kino yali akimanyi before. So kakati ngenda kubeera nga nkuwa voice note eno owulire mwana mulenzi alumiriza Mugume okubeera nti ye ne Pastor Kayanja mukulya ebisiyaga basuula ku kyalo ekisingira ddala okubyagala. Kankuwe audio ate obeere nga ogiwuliriza naawe. Ekimanyi bulungi kubanga kanali n'ennyumba gye beebakamu n'omusumba Kayanja eriku abamanyi eddwaliro lya Kirutu w'oyambukira kifo bakiyita Buziga ennyumba eyo weeri. Ekisinga ku neewuunyisira ekyantambuza neva mu kyaki eyo ne ŋŋamba nti musajja oyo yajasinze kupulomootinga bisiyaga mu Uganda nti alina n'amaka agasoba zetwandiyise hoomu gasoba mu 6. Abamanyi mugende munoonyereze bantu basobola kunoonyereza mu kifo kya Rubaga genda Bunamwaya mayumba gye gali era ne kanale gye yasooka kusula mwezi gw'omuza Kayanja era gye yavanga n'atambula n'ajja kumira ku senta n'akola training ye eya kamera we yava n'atambula ne bamutwala mu Amerika. Waliwo n'omuvubuka omulala ssaawa akola ku TV ya Tanzania, TV nene era kifaananyi gyako kikusindikira, TV nene nnyo naye nga munyarwanda naye akolera Tanzania. Okiwulira n'abavubuka abalala era mwebali ebifaananyi byonna mbirina. Kati kineewuunyisa kubeera nti kanaali bagamba nti munnamawulire naye ng'ate si munnamawulire. Ssaawa zino ye rigimu era mukugira bino byenkugamba. Waliwo omukyala abeera mu kakanale amuyita Senga alina emirimu gye yakola era omukyala oyo bamutwala kati yakulira ekitongole ekya NIRA mu Uganda era muwala we kyoye yafumbirwa kanale naye ng'era muwala we yaliyo wa kanale nga kifaananyi nti balina kye baali bayisaawo kubanga Kayanja yagala kwejjako kino kintu kiraga mwana ono nti nno amukozesa mu bintu ebyo era muntu we. Kati mukyalo oyo ssaawa zino yakulira NIRA naye ng'ate yasooka okukulira ekitongole ekya Jessica kibayita Garo Power ng'akolanga mutesite oba omuntu gwe twandiyise nti atuuza abantu. Ssaawa zino era bwe yamala kukola mirimu gye yakola Kayanja yamusabira ekifo okuva mu State House omukyalo oyo yakulira NIRA. So neyanzayo information okunzikiriza okukuwa information eno niba onoobeera olina birala byoyagala kumbuuza nze wendisema.